mulina okuyimirira baleme kulaba nga tumaze okuza ekintu kyonna obagala okutwala obutwazi gavumenti ekola bulungi bweraba nga mukola ate nga muli ku mulimu gwa ggwanga gavumenti evaayo nebawagira nereeta abasomesa nebayambako okuzimba nebayambako ku bikozesebwa mu ssomero. Lwaki ekola ebyo? Kubanga abaana basomera mu masomero gaffe tebagenda bonna kufuuka babuulizi, tebagenda kufuuka bawule, nebagenda kuweereza mu ggwanga lyonna. Kati kyeve tukwatirako kubanga tulina okwolesebwa okw'okutandika. Kati mulaba kanasale ke mutandise temwewunya oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'ate lifuuse essomero eddene era senga gavumenti evaayo negamba mutandise kanasale katubawe ku ssente mugaziye kubanga emanyi amasomero omwo bebagenda okufaanana nga Alex babeere bakyamaani ba muvumenti babeere ba minisita babeere ba RDC n'olwensonga eyo aba disitulikiti y'e Kayunga Ssebo omukulu Alex kubanga gwe batuukirira amagwego banjudde era gwe gwenda bakowana njagala otegeeze chairman RDC C.O.U n'abalala abali awo baagala okutwala amasomero gaffe bagaveeko bagambe bagaveeko bwetutwalwane ng'abantu Katonda ajja kulwana. So basabanga abakristaayo busaana naddala essomero ery'ebusaana balyezinzeemu tusonze sente ku mizigiti tusonze sente ku kereziya abasiraamu ne basheeki basonze sente ku makanisa bafaada n'abalabirizi bayambye nnyo ekkanisa yaffe eya Anglican nga batusonderako ku sente bwe tuba ne kye tusonda. Bwe twali tuzimba ofiisi y'obulabirizi kaakati abantu bangi ab'amadiini mangi baterako amadirisa the very Reverend Canon Enosito Kagodo kati yatenda okubeera omulabizi waffe ow'okutaano so njagala okubasaba bannabusaana nga bwe mutwagadde nga bwe mutuwagidde bannaye naye mumuwagire tulabe nga obulabizi bwaffe bugenda mu maaso nga bwe muzimbye amakanisa
ekanisa enyirira obulungi bweti Ekanisa nakuberekirana. mugende mu maaso n'okuzimba amakanisa amalala. Izitangiro okutuuka okulekereza gye. Mukama bampeere nnyo omukisa Timon is forward. ate n'okukulaakulana Okujjo n'okugenda mu maaso. ako kala tunako ekigero. Mukama abeere nammwe.